ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi tawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29 JS Medical Hubs for health and skin solutions. Okay, so tuli ku Matayo. Tuli ku Matayo. Naye nga tetunagenda ku Matayo waliwo kye nabadde neerabidde okusoma wano. Kabonero kalike tuva okugenda nabadde ndabidde okubasomera okubikkulirwa kwogerako ki kubikkula essula ya mukaaga olunyolo lw'omwenda kwogera ku tribulation nti egenda okusooka okubaawo nga Mukama waffe Yesu Kristo tannakola ki agamba when he opened the fifth seal ketubaddeko I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the testimony which they had held. Battibwa olwa Kristo n'olw'obujulirwa bwani bakristo kitegeeza bano bajja kuba bategedde amazima kitegeeza nti ekkanisa ino n'okufa kujja kola ki kufa ge mazima ekkanisa ino okugendako mu kubonaabona okwa tribulation era agamba and they cried out with a loud voice saying how long O Lord holy and true until you judge and avenge our blood for those who dwell on earth. Agamba and a white robe was given to each of them and it was said to them they should rest a little while longer until both the number of their fellow servants and their brethren who would be killed as they had been was completed. Who would be killed? Kitegeeza nti tribulation yo mu kanisa yo ku kanisa ya Kristo ejja kubaawo ekyaliwo ekyajjira ddala. So katikati kyenjagala okumanya okusimanya bandi mu kubuuka wemba ndi mu kubuuka of course ngamba oli mu kubuuka tujja kiraba mu maaso kuno okubonaabona okwettabbu ko kujja ddi kakati
kubanga era okusinziira mu Bible batulaga waliwo okubona after rapture kati kujja okubonaabona kwa mirundi ebiri waliwo okubonaabona okugenda oleetebwa Katonda n'okubonaabona okugenda okuleetebwa Sitaani. Abantu kye batayawula kati tribulation ereetebwa Sitaani naye okubonaabona kuli ate okubye ennyo kwa Katonda ng'amaze okujjawo ekisa abatakkiriza kye bayita the day of the Lord. Kuli tebakuyita tribulation bakita the day of the Lord. Bible kitwalanga olunaku lw'obusungu bwani bwa Mukama. So tribulation bwe malo okuva kuno bya Sitaani kuteekateeka na kuforcinga abantu kumusinza. Kati era mu process eyo abantu abanagaana omusinza ye kanisa Yesu majjo okuddira atwale. Era Bible eraga nti tribulation yo Antichrist tumanyi bbanga kiri agenda kufugira. Naye kiraga nti Yesu tajja muganya kugenda nnyo kubanga wanaagenda ekinene tajja sanga yadde muntu noki n'omu era ejja tulya kati awo tetumanyi either Antichrist bw'alinnya oba mwaka guma myaka ebiri Yesu akomewo naye nga kye tulindirira Antichrist bw'alinnya nga tulindirira Kristo time yonna. So Kristo waatwala kati obusungu bwe tubulozeeko kati ensi abasigadde ng'etandika omanyi okubikula essula eno ey'omusanvu era njagala olabe ennyiriri zino njagala Samuel wetegereze essula ey'omukaaga yali ekunnyonnyola okutuuka okujja kwa Antichrist n'okubonaabona kw'abatukuvu. Kati essula ey'omusanvu yatandika na kye bayita the seven seals oba ebibonyoobonyo omusanvu. Ebibonyoobonyo bino Sitaani si yagenda obbireeta wabula ti this time round Katonda yagenda obbibanga abiyiwa ku nsi anti mwagaana kambalage era lwero olunaku lwa Mukama gy'emyaka 1000 kubanga Bible egamba nti olunaku lwa Mukama lutuuse olw'obusungu bwe ensi ejja kubeera mu kubonaabona for 1000 years. Kati kiba kita batya the day of the Lord. Day of the Lord ngutegedde kati awo abantu babadde ba confusing ebintu ebyo ebibiri. So tribulation yanjawulo ne day of the Lord. Tribulation okubonaabona okwo kujjira erinsi eri ababataki tribulation ya kuteekateeka n'abantu na Antichrist kwenforcinga kuba bamusinze naye si kwe kubonaabona kuli kuba kuli okubonaabona Katonda yakuleeta ng'amaze otwala ababe. Tugende mu maaso kati. So ontegedde kakati wano mbaliza okulaga nti abagundi bagize katugenda kabonero ak'omukaaga ak'okujja the day of the Lord. The day of the Lord aketugendako kati kaakano kasoke nkasomeko wano mu Matayo nga we tubadde wali tulabe Mukama waffe Yesu Kristo yakyogerako ki agamba there if they say to you look he is in the desert do not go out, or look he is in the inner rooms do not believe, for as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will be the coming of the Son of Man. Kato Yesu yasoko tulabula nti olunaku n'essaawa olw'okujja kwe terumanyikiddwa. Teryalumanyi. Kati yasooka kutulabula naye yatuwa obubonero obusooka okubaawo era obubonero mbubannyonnyodde. So kitegeeza bino ebya Ssebutemba abantu bave mu katemba tebunnajja ate obubonero bondaze tebunnaba. Abooluganda nze okusinziira ku byawandiikibwa biibino okujjako nga Bayibuli eno gye nsoma ennimba era bw'eri nnimba ndimugamba Mukama gwe wannimba. So indirect okkaanya nange nze kintu kimu kyenzikanya ne Bayibuli egamba nti Kristo Yesu tasgenda kujja wabula bino ebibonero buno bwenkulaze nga bukoze eki. So bino ebyoga nti Yesu agendako mu Septemba, Yesu agendako mu lunaku lweziti, abooluganda ekintu ekyo tekimanyikiddwa. Kubanga Yesu akugambe ulide ennyiriri zino. Yesu akugambe as the lightning strikes from east to west. Ani asobola okugamba nti olwaleero eggulu ligenda kumyansa? Tewali. Tosobola kutegeera kebenga enkuba ekuteteri asobola kutegeera nti ki? Kati liiryo ligenda ajja kujjanga kamyanso.
ekwo kumanya n'okutegeera teyakugamba Abayisirayiri bokka mbo bayasinzira ku nnaku z'Abayisirayiri nedda yali akugamba nsi ffenna kubanga ensi ffenna twetegekedde kujja kwani kwa Mukama waffe Yesu. Okimanya abantu beetegekedde nnyo ennaku ezo eza September 23rd oba 24th okusinga okwetereza. Ate ekyo Yesu kye yalaba omubbi kati kansome waliwo ekyandiko kiri mu Basessalonike essula ey'okutaano kigamba bwe kiti Basessalonike abantu beetegekedde nnyo ekyo okusinga okwetereza nga bo nti kale byebyo Yesu bye yeewalaawala tugambe yategeera nti abacupuli n'abafere bajja kubaawo tukitegere kale ajja ekibuzo kiri nti ogenda agamba for you yourselves knows perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. For when they say peace and safety, then the sudden destruction comes upon them as a labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. As a labor pain comes on a woman who is pregnant. Bungo obulumi we bujja obw'okuzaala eri omukyala bwekyo bwe kigenda okola ki essaawa weebezze ne teri yadde scans zipredicting tebasobola kugamba nti essaawa bwezi omukyala agenda kuzaala abaana n'olunaku biseera ebisinga tebasobola era ebiseera abakyala bagenza okuzaala bamu either atandika owulira nga teyeewulira ne yeetwala mu ddwaliro agera otuukayo mukebera nga bamusigaza waita olunaku lumu oba enkeera ng'azaala. So nesikaani zennyini teri asobola kugamba nti ogenda zaalwakuna essaawa bwezi essaawa munaana omwana afulume tekiriiyo kisoboka. Kati nno Bayibuli ekilasifayinga okujja kwa Mukama waffe Yesu ng'omukyala afulumye omuki omwana. Anti kati abantu bano bagamba nti ffe tuli ndiga za Kristo nti ye shefadi waffe nti shefadi ono agenda kujja ng'omubbi eri abo abatamuwulira ddoboozi neffe abamuwulira tajja banga mubbi. Nedda ssebo we bagamba singa kyali bwe kityo then tetusobola kulaga kyogamba buli muntu eyalokoka atuukiridde. Nedda buli muntu eyalokoka ayogera ne Kristo. Nedda kale tuli kuba no abatuukirivu. Kakati nze kintu kimu kye mmanyi kye kino sijja kuwakanya bantu boogera ne Mukama naye manya nti ne Sitaani naye akola atya ayogera. Sitaani akola ki ayogera era siriiwo kuwakanya maloboozi ga Mukama kubanga nange nyini nzikiririza first of all mu birooto nzikiririza mu kwolesebwa n'ate era si buli kwolesebwa si buli nakikiririza kirooto nti Bayibuli egamba tubeere n'omwoyo wa discernment omwoyo akola ki ayawula ekikyamu ku kituufu. Kakati singa Kristo Yesu yasalawo na specifying olunaku obwonoonyi bwandibadde bungi ne mu kkanisa anti beetegeka anti bamanyi nti ennaku z'omwezi wiiki ng'emu tujja kutukula ki ekitaliwo omusayi gwa Yesu olaba kati tebamanyi naye bagamba ekisawo ekiri kakati awo naye okimanyi waliwo abatunze ebyabwe abaana barizayinize ku mirimu sabe kati sawe tulini waliwo ne yagamba mu August tewalayo waliwo August 18th nze kyana nagamba nti katwalekebwa ng'abaana bagenda dda kakati z'abantu abo abayogera ebintu ebyo biri ebintu ebi either be bali bwe twayogeddeko abajja okujja nga abasomesa abajja okujja nga basomeseza ddala Bayibuli oba webanga si babo basomesa abo bwe twayogeddeko mbasaasidde wetunaayingira okitobba tumumaleko nga tukyali wano simanyi kye bagenda gamba bantu kati katulindeko ekirungi oli mulamu nange ndi muki ndi mulamu naye ekigambo kimu kye njagala okusooka okugamba abantu nti
bannange twegendereze nnyo amaloboozi naddala ekkanisa ya Kristo. Nze musajja akkiririza amaloboozi emu ku birabo Mukama bye yampa nsomesa ne deliverance. Naye deliverance osobola kusumulula muntu oba tusobola kusomesa muntu kumusumulula nga tategedde eddoboozi lya Mukama kubanga mulina okukola kye bayita instructions za Katonda. Naye era nkubiriza nnyo abantu okubanga balina kye bayita spirit of discernment. Sitaani ayogerera ddala mu birooto n'akuwa ekirooto. Sitaani aleeta n'okwolesebwa. N'akuwa n'obubonero. Bayibuli emwogerako wano Mbakoliiso essuula eno ey'ekumi negamba nti abooluganda temukyewunja Sitaani kubanga naye yeefula malayika ow'ekitangaala. N'abaweereza bwe batyo babeera. Kubanga nze newuunya abantu. Katonda nga Yesu. Kati kumanyanga Same wuliriza. Bw'oba ogamba nti twalekebwa. Kale nyi tukirize twalekebwa. Tuliza watuli wano. Natwalekebwa bulaza. Naye wulira Bayibuli kyegamba ku kufa kula kwa Mukama waffe Yesu. Bayibuli egamba bweti. Egamba nti after these things biri byenkugambye kubanga nkulaga essula y'omukaaga ekomekerera wano nga Mukama amaze okugamba bali abatukuvu bamaze okuyita mu kukinyizibwa mulindeeko. Kati Bayibuli egamba after these things I saw 4 angels standing in the 4 corners of the earth holding the 4 winds of the earth that the wind should not blow on the earth, on the sea or on the tree. Then I saw another angel ascending from the east, having a seal of the living God, and he cried out loud with a loud voice to the 4 angels, whom it was granted to harm the earth and the sea. Kati kitegeeza Mukama waffe Yesu waviirawo bw'amala okutwala abalonde be bamalayika bali abana nga batandikirawo okola ki okufuwa emikondeere nga batandika okukwasa abamalayika 7 n'ebibyo 7 ebyokubonaabona okwensi kuli okutabangawo. Tetunnabiraba tukyali awo kitegeeza Kristo tebanatuleka tukyali mu lugendo. Era nze kankuulire Same nzize ndaba ku firimu za Lapucha naye bazizannya in a form of entertainment. Era nkubiriza abantu nti si buli firimu gye bazannya eya Lapucha nti olina gitwalanga bwetu nti kyekituufu. This is just a movie. Naye bwe tuula wansi osabe omwoyo omutukuvu akubikulira ate okwate Bayibuli ogikole ki ogisome bino ebintu byejja byegoberera. Yo Bayibuli nnambulukufu bulungi nnyo ku kyokujja kwa Mukama waffe Yesu kyetaalambula kyekiseera kye. Naye events ezigenda okubaawo yazikola ki yazoogera gw'olina kugoberera events. Nange ekyo era kyensiiba njogera ku mpewo wano. Events yazirambulula era bw'oba osoma Bayibuli nga tubinnyonnyola wano kati webiri tebijja kyuka. Ebyo tebikyuka. Era ky'otannalaba manya kijja. Naye nze omuntu okutuula mu kamera Mukama anansonyiwa kiba kituufu. Naye mukanze okuntu okutuula mu kamera kale zikulimba newokyogere ng'okyogera buli lunaku. Mba otule mu kamera oŋŋambe olunaku bweruti nti ku lunaku weeruti kati Yesu ajja nti ku lunaku oti Yesu ajja. Kakati Same ekintu ekyo tekisoose leero mu 1803 waliwo omusajja bamuyitanga Miller yatandikawo bw'osoma nnyo kye bayita origin of the Adventist movement. Kubanga ekigambo Adventist kitegeeza abalindirizi Abadvent abalinda okujja kwani era ekinyusi ky'Abadvent lwakuba ffe tumanyi bino ebya Sabbath n'amateeka n'ekinyusi Abadvent si bwe kiti bwe kiri. Ekinyusi ky'Abadvent bantu basomesa end time. Era mu bantu abakyasinza okusomesa end time Badvent lwakuba nti bo bakozesa research and numbers. Tebakusomesa kati nga kuno okubikulirwa kw'ensoma omwoyo omutukuvu tebabiriiko kubanga ti bino nange gezaako mbu nkola nnyo research. Omwoyo omutukuvu yatandika okunnuŋŋamya n'aŋŋamba kino ekintu kifaanagana bwe kiti nekino nentandika okubirambulula. N'Abadventist bwe batyo bali. So Miller
yagamba abantu nti mu 1800 ndoza nga 34 kuba yazaliwa mu 1803 yafa mu 1834 kati nga mu 34 mu 1800 yagamba abantu nti ennaku z'omwezi bwe ziti ku ssaawa bwe ziti ensi yonna temukola ekisooserwa leero yabagamba ennaku z'omwezi bwe ziti ku ssaawa bwe ziti temukola ki temutawaana omusajja akujja nga kiki kyeyesibyeko yakosa obunabi bwa Daniel buli busula 12 Daniel yayogera ku nnaku nti waliyita ennaku 1265 oba 1336 buli mu Daniel omwo obunabbi obwo n'agataganya ne kalenda eyaba Jewish n'agataganya ne kalenda eyaba Egypt neno Gregorian calendar n'azigattaganya era n'agatta n'akuwa equation n'akulaga nti okusinziira ku bunnabbi buno ne buno tuli wano leero luno nakatu kyamoga owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Josam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748533 kati yabazaako ki nga tebagenze ate awugudi we yaggwa era bagitanga Mirazi theory omwana ono Ellen G. White omukyalo oyo omugundi watandikira Ellen G. White yatandika obwadiventi ye n'agamba ati nedda ensobi Mirazi yakola zaalibwe ziti ye n'azimba omukyalo oyo yatandika obwadiventi naye nga theory etandikira ku Mira Ellen G. White mwe yajjira n'atandika okuzimba obwadiventi naye baba advent amateeka agali omwo bagasomanga we gali era ojja mu tteeka omu advent tomusinga teeka bagenda olwakuba tebagavunula temugeri edala bali ku kiki ekyawandiikibwa wano tobanyumiza mwoyo mutukuvu tobanyumiza mu kino ekyawandiikibwa sima kiriwe kinawe kiti naye mwoyo mutukuvu akikubikira kiriwe kiti ye ayagala nga wasoma SST yensonga lwaki Mira yagira bwatu yakola ensobi eyo bagisoma ne bakalichulatinga ne bavayo actually era otuuka ku mwadiventi omutuufu bana abasajja ab'Amerika abasomesa end time ekyadala bwa yinza kugamba olunaku Yesu lwagenda okukola ki okudda nga yalaga alumanyi yalulaga kwa babalira ddala ebibalo n'olaba nga kiki nga kituufu bakusomera bakabaka bano ba Emperor Constantine abaaliwo biki naye ng'okisinga obukulu ye revelation of the scriptures revelations eyo tebabiriimu era enjawulo eri wakati waffe aba Pentecost n'abadiventi kubanga tulinganga abafaanagana ebintu babba bifaanaganya naye ekyenjawulo tebalina mwoyo muki mutukuvu tebakkiriza nnyo mwoyo muki mutukuvu kubanga nze ndaba byonna abantu bye bagamba wano ennyambala mekapu empeta biki era beboogera teri abisinza badiventi birala era n'okuyimba bayimba kuyimba teri abasinga organized mu gundi naye ekintu kye batayina tebakkiriza kutwalibwa mwoyo mutukuvu batwalibwa amateeka they are led by the laws not by the Holy Spirit atenga Bible egamba Rumi 8:26 tebatwalibwa omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda nzo omusajja yambalira kale nanga nemba mugamba nti simamu kuza Christmas katubikule ebitabo n'abikulu bayansomera biki nasoma nakulaga nti nemba mugaye mwagala kuza sima kuzalibwa kwa Yesu teyazalibwa nkoyo mu December mwamuteeka wala era terina omu yali akimugambye nti Yesu yazalibwa December Yesu yandago bayazalibwa around oba August around era nga woge bagattagatte bitu bya nakusomera nagamba kati wano yandago around August video erabika ekyaliyo ku YouTube anyway kakati tugende ku tteeka litubaddeko eryo ery'omukaaga kugundi kabonero kana ak'omukaaga I mean akabonero ak'omukaaga kati akabonero kana ak'omukaaga wano mukama waffe akogerako bw'ati so se n'atulabula n'agamba nti tebabagamba nti nno wuuno agenda kujja lwaleero oba wuuli mu ddungu oba wuuno kati agamba nti ng'akamyanso bwe kamyansa wajja okujja bwe ntyo bwe nzijja okukola ki
okujja kitegeeza bano bafu kati n'agamba bw'ati wano mu Matayo tubadde Matayo 24 olunyiriri 20 agamba bw'ati for wherever the carcass is the eagles will be gathered. Agamba immediately after the tribulation njagala olabe ekigambo kino immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened and the moon will not give its light the stars will fall from heaven and the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with the great power and the great glory. And they will send his angels with the great sound trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from the one end of heaven to another. Kati wano bakulaga events zigenda okubaawo nga Yesu ku lunaku lwalokola ki lwagenda okujja nti mu kaseera mwagenda okujja enjuba eyo ejja kugibwako ekitangaala omwezi ogulibangwa gwakakiro gujja kuba tegukyaka nomorite gujja kwaga lwedi era tukizzayo wali mu kitabo kya Yoweri essula eno ey'okubiri olunnyiriri lwa 38 Yoweri yali yakiragula n'agamba nti omwezi gujja kuba gwaka lwedi n'ekizikisa kijja kukola ki kijja kukwata kati n'amaanyi agafugira mu buwengula gajja kugibwawo the forces of gravity kitegeeza ensi ejja kusigala nga eri mu maanyi gaani ga Kristo yekka era Bayibuli egamba binaabaawo akabonero ke kalabike mu buwengula alyoka atuma malayika n'ekkondeere ensi yonna bafuwe ekkondeere mu nsonda nnya ez'ensi abantu bonna bonyoka bakuŋŋaane abalondebe mu bwengula ebyo bye bigenda okubaawo ku lunaku lw'okudda kwa Mukama waffe ani Yesu era wano mu kubikkulirwa bw'olira kyagamba agamba 66 tuli ku 66 seal agamba then I looked and he opened the 66th seal and behold there was a great earthquake the sun became black wano anchogedde wali Matayo ne wano wuna akikola ki the sun became black as a sackcloth made of air and the moon became like blood and the stars of heaven fell on the earth as a fig tree drops its late figs when it is shaken mightily. Then the sky reddened. Kino kyagamba wali mu Matayo yoni yali agamba the forces of the universe will be shaken or will be removed. Ono yalaba kibire nga bijibwawo. Nagamba nti and the sky will be reddened as a scroll when it is rolled up. And every mountain and island was moved out of its place. Okitegedde agamba and the kings of the earth, the great men, the rich, the commanders, the mighty men, every slave, every free man, hide themselves in the caves and in the rocks of the mountain. And they say to the mountain and the rocks, follow on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. Kati okudda kwa Mukama waffe Yesu yentandikwa y'okubonaabona. Sijino omusanvu no gye yatugamba. Yentandikwa y'okubonaabona kw'ensi kye bayita olunaku lwamuki lwa Mukama olw'emyaka giri oluki olukumi. Kyova Bayibuli ezzeru ogerako ng'olunaku lwa Mukama nti mwagalira ki olunaku lwa Mukama mu Malaki essula yakuna mu kitabo kya gundi kya Obadiya essula esooka olunaku 16 boogera ku lunaku lwa Mukama okuviira mu ndagaano eno enkadde Bayibuli ejja eyogera ku kye bayita olunaku lwa Mukama luliba lwa busungu luliba lwa nnaku luliba lwa bannaye temwagala olunaku lwa temulwesunga lutuukako okitegedde kati wano bakulaga entandikwa yaalwo nti Yesu amala kudda n'atwala abalonde be olunaku lwe ne lukola ki ne lutandika era luggwayo n'ebibya 7 mu myaka 10
era mu nnaku ezo sitaani kennyini yali bamusibe sitaani bali mukwata ne basooka bamusuula mu abais oba ekinnya kuba Yesu lw'anaabajja sitaani ajja kukwatibwa asube mu abais ebimu bijja kukolebwa physically tetujja biraba naye bijja kukolebwa mu nsi ya mwoyo bamukwate bamusuule mu abais Mukama waffe ajje alondemu abalonde be ebibaawo bibeewo papa ensi etandikiraawo okubonaabona nga abalonde be abakoze eki era bayibuli wuliriza bwegamba kati nzize eno kubano bano bagambye agamba for the great day of his wrath has come and who is able to stand. Kakano akabonero ka mukaga the 60th seal okubikkuliro the 60th seal eno New King James Version ere komekerera ekulaga for the day of the Lord has come and who can stand tewali cosmic disturbance abasigadde ku nsi balyoke bakakasa ani Katonda balyoke bakakase ani Katonda n'ebibya omusanvu Mukama byateeseteese bwe naba nfunye obudde nimpebwa chance ndikomawo ne nambulula bulungi ebibya ebyo omusanvu n'akabonero ak'omusanvu akasemba sikoogeddeeko ne konsobola okukabagamba tugira ak'omusanvu ak'omusanvu ke bayitadde judgment tukasome judgment kati judgment wano teyawandiikwa direct naye wali yajogera ng'agamba bano judgment ajja atandika okujogera mu Bible ajja atandika okulaga nti judgment kye kintu ekigenda okusembera ddala era judgment egenda kubawo ku Yesu Kristo lwakomawo nedda ensi emina okusooka negira okubonaabona kuno ku Yesu kwalekawo ne kumala ne kuggwawo sitaani after emyaka 1000 giri sitaani amala ayimbulwe kubanga ensi mu kaseera ako n'abantu bajja kuba balinganga mizimu nga tewali njawulo myoyo n'abantu ku bibonyeebonye bigenda okubaawo ku nsi kati Bible yaga nti sitaani alijjibwa mu bunnya kolo manifestation ajja kubanga alabika live ng'omulaba nti ono ye sitaani ng'omulabira ddala nti ye kabaka era Bible yegaga nti ajja genda okuŋŋaanya amajeege okuva mu Gogi ne Magogi okusinziira ku Bikulembeezi sura 21 Gogi ne Magogi bali bategeeza Gogi ne Magogi Magogi bino bitigamo byakubikkulirwa Magogi ye pululo fomu ya Gogi kitegeeza 1 Magogi bingi Gogi yensi kwe tuli owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748533 Magogi ye heavenly places the planets ziri endala ba Luciferian ne ba angel bamalayika ababagwa ba fallen angel we bagwa ku nsi abamu bajja wano ku nsi n'abamu basigala waggulu mu bwengula mu planets ezenjawulo kyobola babayita nti tetulwana gatumegana mbina musa kusira ku kitabo kya Efeso sura ya 10 bagibuli gatetumegana mbina musayi nene emyo ebibe gifugira mu kifo ekyekizikiza mu bifo eby'omuki eby'omu bbanga kati ebifo ebyo bayita Magogi abamasaza bali abakwata Danieli esala ya Danieli mu kitabo eri ne bagikwata abamasaza abo bali mu bbanga eyo. Okay, so briefly otuba twogera end times kanziyite for the lack of a better word mubwongo kibuze kanziyite ngazi steps events oba signs. Okay, signs webale signs zigenda kuba musanvu otuka enkomero y'emirembe era akabonero akasemba kebata judgment zigenda ba musanvu kabonero akasooka ka
false gundi kabadde kaba Yesu abobulimba amadini gade madini akokubiri zabadde entalo akokusatu kabadde famine njala akokuna kadde earthquake diseases zino instant death akokutano the great tribulation and the coming of the antichrist yes nokubona okwekkanisa naye nga mulabe yabireeta akomukaaga kabadde the coming of Christ rapture over the day of the Lord yes era mu day of the Lord wetu womanyanga etuuse omulokolesa abanyereme kusa the day of the Lord tegeeza kuno okubonaabona bulijjo kwe boogerako nga tebanyonyola bulungi zenno nga mmanyi kugenda leetebwa mulabe kuleetebwa Katonda busungu bwe bwagenda ofuka ku bantu kati then judgment kati judgment naye we ndiba nfunye obudde njajjogerako naye ekintu kimu kye njagala okugamba mulokole nti kitegeera okuva nero nafe abaloka tugenda under judgment fenna Bible wetu bwesomesa era judgment egenda kutandikira mu balokole eryoka egende mu bali kubanga Bible egamba tuyina emisango gya mirundi ebiri omusango ogusooka gwe ensi evunanibwa emisango ebiri omusango ogusooka gwe gw'obutakkiriza Kristo kakitegeeza guba wamukkiriza ogenda ku musango ogwokubigwa Bible egamba akkiriza tegumusinga kitegeeza nti oli free waliwo olunyiriri njagala nsomera abaana ba Katonda luli mu kitabo ky'okubikkulirwa essula 3 olunyiriri olwokutaano agamba bw'ati he who overcomes shall be clothed in white garment and will not be blot out his name from the book of life. Nti oyo awangula aliyambazibwa ekyambalo ekyeru era erinnya lye teririsangulwa n'akatono okuva mu kitabo ekyobulamu. Kitegeeza waliwo okuwandiikibwa mu kitabo ekyobulamu, waliwo okusangulwa mu kitabo ekyobulamu. Of our account and on which account bw'omala okulokoka tobeera bubeezi awo oyina ekirabo Katonda kye yakuwa ye talanta eri Yesu yayogerako nti oyo yagiziika agenda kusuulibwa ebweru ewali okukaaba n'okuluma obugigi yegeyeena teri mulokole yalokoka kubeera bubeezi awo. So omala okulokoka noonya gwe talanta ki gy'olina talanta ogibazeemu ogikozese kwawe otagikozesa obeera obba Katonda. Ate talanta era ezo okusingira ddala tuzikozesa kununula myoyo kubanga kyekigendererwa ekikulu mu ggulu kye tusobola okugattayo. Tetulina kyetusobola kugatta mu ggulu yadde n'eki wabula omuntu kyosobola okugatta mu ggulu nga gwe Mr. Same gwe mwoyo. So kitegeeza w'otakozesa talanta ye wadde oli mulokole era mbu wayatula okkiriza n'akasima n'omutima gw'oyota n'akamwako nti olokoze. W'otakozesa talanta yo ng'otoginoonyeza kumanya Katonda yakutondera kukola ki obeera waliwo emyoyo egitagenda kukyuka ku lulwo era naawe erinnya lyo terijja kusangulwa mu kitabo ekyobulamu. So guno obutakkiriza Mukama Katonda musango abo oba wagubuuka kati tudda wali tubikule era ffe tugenda osookera ddala mu maaso ga Mukama. Bible bwetyo bwesomesa mu kitabo kya kitegeeza ono agenda nga takkiriza Mukama Katonda. Abo Katonda tagenda bamalirako ogwo gutandika 2-0. Bible egamba wuliriza Same. Bible egamba kitabo ky'okubikkulirwa. Kamusomero kati nnyo ku judgment wa. Otegeere kigenda okubeera. Oyo ye gutandika mukaaga bwereere. Dakiika tuyingidde 9. Oyo ye wuliriza agamba then I saw a great white throne. Who sat on it, from whose face the earth and the heavens flee away, and there was found no place found for them. Agamba, I saw the dead, small and great, standing before God by me the masogam kama, and the books were opened. Another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to what were written, the works. In their according to their works, by which things were written in the books. Yes. Agamba the sea gave up its dead. Now bafira muki munyanja. Enyanja yensi.
Bible ensi yennyanja Bible egitwalanga ennyanja and death and Hades n'amagombe kati waliwo abantu sofa kati abali mu nsi waliwo n'abali mu magombe kati amagombe gajja leeta abaago n'ensi ereeta abaaki abaayo bonna bayimirire mu maaso gaani ga Mukama. Bible egamba bweti then death and Hades will also be cast into the lake of fire. N'amagombe n'okufa nawe ne bisalibwa muki omusango. Agamba this is the second death kwe kufa okwokubiri. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kati awo ne balyoka bagenda kubali abatakola ki abatakkiriza bayite baba kuwoza buli muntu yenna atakkiriza Kristo kulokoka oyo n'alyoka asuulibwa oyo tewali kubikula bitabo ife kitutwala okubikula ebitabo sami bakebere ddala wakola bye twakugamba okukkiriza ko watukkiriza naye wakola emirimu kyobola Yesu alina olugero yagera n'agamba nti obwakabaka bw'omuggulu bulifaananyizibwa bwe ruti musajja omu yalina abaana be babiri nga babulenzi n'agamba mutabani we omu nti genda ondeetera amazzi mutabani omu n'agamba kaŋŋende ndeete taata naye niwayita eddakiika n'atakola ki n'atagenda niwabaawo omulala omukulu gwe yagamba nti genda ondeetera amazzi n'agamba taata sijja kusobola naye mbu yamala naye kuba mutima n'agenda n'akola ki n'aleeta n'abuuza kwaba babiri ani agenda oba yakola obulungi mu maaso ga kitaawe ono yaleeta kitegeeza nti Yesu agezako tugambe ekkanisa nti it is not yet late okukyuka n'okukola Katonda bye yakugamba okola ki okukola okuwona omusango guli ogwokubiri ogw'okusala omusango kwe kabonero ak'omusango ke bayita judgment. Ate n'oli yagamba taata ngenda kuleeta n'ataleeta naye kiba kikulaga nti ate on the flip side obudde tewali oyinza okuddamu okukyuka nga amazzi bagaleeta dda nga muzeeyi wo takyetaaga amazzi nga service takyagyetaaga service takyagyetaaga kakitegeeza eno side kona yaleeta batulaga osobola okwekoona naye olina oyimuka weebale nnyo by the nze ngamba abantu simanyi lwaki abantu batya nnyo okukkiriza nti wano nakola ensobi. Kituufu okukola ensobi si kimusango watondebwa yes naye olaba Yesu atugamba omuyigiriza omuntu yagamba omuyigirizwa ali omu weebale kati gwe lwaki ogamba nti okukkiridde omuntu atya sami nonjogerako wootyo naye nga ensobi wagikola ekisinga obubi kwe kukola ensobi n'osigala wansi awo weewali obuzibu naye otegeera ensobi n'okyuka n'oyimuka so ono ye mwana yeekuba mu mutima n'aleeta amazzi waliyo obudde naye ate on this side era batulaga teweeyibaala nnyo kubanga bangi abayaayaana oyinza okugirawo ti nga taata amazzi yafuna tukyazeetaaga kyobalaba nti sizoni zimala ne ziyitako ate ne tutakkiriza mulimu abantu nga sizoni zatukola ki zatuyitako naye n'osigala ng'owaga naye nga sizoni Mukama yayimusa dda abantu abaki olina kuba mu makungula ng'oyimuse kusiga omusana gwake enkuba yaggwayo kati Katonda alina abantu bali mu kuyimusa gwe yakuyimusa mu sizoni yo n'okola ki exactly olina okukkiriza nti buli mulembe Mukama ayimusa abantu togenda kubeera ku era kati gwe kikugwanira okukola bukubiri okulanga omulembe gwokola impact. Amina. Kale ebigambo byaffe ebisembayo mu programu eno I am very sure tuyinza okuzza nga twogera ku birala tuyinza okukomawo nga tulina kye tusomesaako ekirala naye kyensinza okwagala omanyi kati nasalawo programu zino neme kubuukirabukiranga buli kimu story wejjeeyo omuntu revelations azina tujja ziwa naye okusingira ddala tugenda tutunuuliranga nnyo okusomesa obutukuvu n'obutuukirivu bye tutagenda kugendamu ennyo era wano nkibagamba byebyo ebya simanya ono ali mu geyeena ono bamwokya muliro oli mufere ebyo byonna nasazeewo tubistopingemu tusomese butuukirivu
na butuukirivu. Kale ebigambo ebisembayo ebigambo ebisemba kyenjagala okwogerako nti nga mmaliriza nti ekisinga obukulu si kyekyokumanya olunaku lwa Mukama waffe lwagenda okudda. Ekisinga obukulu kwe kubeera nga tweteeseteese. Bwe tusoma ekitabo ky'Amateeka essula ya 13 waliwo omuntu omu yambuuza naye Mukama wabaagirwa lwaki aleka bannabbi b'obulimba? Ekitabo ky'Amateeka essula ya 13 Bayibuli egamba nti bwe babanga omu mu mmwe bunnabbi oba omuntu n'ayogera ebintu by'obulimba ne bitatuukirira, Mukama Katonda amulese mu kuba testinga oba mumwagala oba mwagala byamagiro. So ne Katonda yaleka ebintu bino nga biri uncovered eby'okujja kwe nga tebitaligerekekeddwa bulungi. Olw'ensonga ayagala kutwala abantu abali very pure. Obwakabaka obw'omuggulu bubonyeebonye nnyo n'obutali butuukirivu. Era y'ensonga lwaki Katonda ali mukola kye bayita recreation. So kati Katonda ayingiza kye bayita purity mu ggulu. Tagenda kukkiriza kuyingiza muntu n'omu ng'olinamu akantu mu mutima gwo. Kubanga ekyo tekigenda kuddamu kubaawo. Ekyo tekigenda kuddamu ko. Kyobola Bayibuli eyo kisomesa wali mu kubikkula essula eya 20:8 ligati naye abatakkiriza, abassi, abalimba, abagwagwa n'abakola ebifaanagane bati omugabo gwabwe libageyeena n'ennyanja ey'omuliro nga kwe kufa okwaki okwokubiri. So Katonda anoonya abantu abali pure mu myoyo nga bagenda mulindirira, si lwakuba nti abawa ssente, si lwakuba nti bafuna ebyamagero, si lwakuba nti bayina amaanyi, naye nga bamulindirira kubanga bategeera ekkubo ery'obulamu. Era Zabbuli 2:12 egamba nti munywegere omwana obusungu bwe nga tebunabubuuka, muleme okubulira mu kkubo, nga n'ekkubo si ye mulala ye Kristo Yesu. Okusala ku Yokaana 14:6 agamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu, teri agenda gendera kitange okuggyako ng'ali mu nze. Amiina. Kale nze nno nja kusembayo nga ŋŋamba nti tubeera n'ebirooto bya mirundi 3. Waliwo ebirooto bye tufuna ebisooka nga biva mu 1 bye tubeeramu, bye tulowooza ennyo oba bye tuluubirira. Osobola ofuna ekirooto olw'ebintu ky'obadde olaba ennyo oba olowooza ennyo n'okiroota. Osobola ofuna ekirooto nga sitaani yakireese. Kituufu. Sitaani ayitira wa? Era sitaani ayitira nnyo mu mutima, atunula nnyo mu mutima gwaffe bye taddeko nnyo essira. Sitaani biseera ebisinga mwatuyitira. Luba luggi, biki by'olowoozaako ennyo, biki by'oluubirirwa, biki by'okola ki, asobola oyitira awo. Then ekyokusatu, Katonda asobola okuwa ebirooto. Naye ekirungi ekibeera ku birooto bya Katonda, teweebuuza lwaki wakiroose ebiseera ebisinga. Woloota something, owulira nga kikuvuga. Lwaki nkyogedde? Amazima gali weegati, okuloota oloota naye omanya ani akuloosesa. Ekyo kikulu. Okuloota oloota era tetuwakanya birooto byo. Ekizibu osekaana anu bajja kugamba ekyo nakyo kireeseewo. Abadde okireese mu mwoyo omulala naye otambulira awo. Okuloota oloota era tetuwakanya birooto byo, naye nga tonnatuwa information eyo bakita akulootesa omumanyi. The source of the dream osose n'ogyebuuza yaani era lwaki. Ekyo kimu. Ekyokubiri ekirala osembyayo nakyo, bannaye mulekerawo ku underestimating amaanyi ga sitaani.
Sitaani alina amaanyi. Era tebakulimba, tewali muntu yenna ku nsi kuno, tewali muntu yenna asobola Sitaani okuggyako ng'olina Mukama Katonda. Ng'olina Kristo. Ate naffe abali Kristo naddala ng'oyingidde buziba. Kubanga Sitaani mwoyo. So ye asiiba mwoyo. Ate gwe wootira mbu Sitaani ate mumalirivu tapowa. Wootira mbu Sitaani mumandirivu. Nnyina gwe nadde gy'oyita ne mugamba nze senga nali Sitaani nali sirina we ntandikira mwana wa Katonda ava kusiiba ennakwana. Naye ssebo yamulumba tatya biduduma. Yamulumba n'amugamba weepanka biki oba oli mwana wa Katonda buuka. Okitegedde? Kati tatya ekyo kye njala okubagamba mulekere okwandaestimatinga amaanyi ga Sitaani. Ekyokusatu kye njala okusembyayo wobeera nga tonnafuna kutegeera kumala kukwolesebwa okwo kw'ofunye tokutugamba kubanga ate nanga sisuubira nti Katonda asobola okuwa okwolesebwa ng'alaba tosobola withstanding waba tasobola kukunnyonnyola kubanga tugenda beera ne questions. N'okwolesebwa Sami era ekiranga tumaliriza teri kwolesebwa kusukka byawandiikibwa. Nti wenzija sisuubira nti munnange nti ne Mwoyo Mutukuvu tujja kugamba nti ono Mwoyo Mutukuvu wa .com akubagana n'ebikadde ebiri mu Bayibuli. Tekisoboka. Okitegeera gwe maama gwe Mwoyo Mutukuvu ki akugamba ebintu ebitali mu Bayibuli ebyamala osiringibwa. Kitegeeza biri ebintu bibiri. Omwoyo oyo si mutukuvu gw'olina oba ne Katonda akulabisa ebintu ebyo bitali mu Bayibuli tetumugaana naye Katonda wo gy'alina essi yoono. Kituufu bakatonda bangi naye bonna si be baatonda eggulu n'ensi. Kubanga nze kino nkiddamu era njagala kibagamba mwenna abalaba. Okitoba tugenda beera wano. Mwe mulangirire September 23rd oba 24th simanya Katonda wajjo tunona simanya mbu agenda kujja atwala ababe guno omwezi tegutugumalaako musimanya era tweteeke mutayisono balazi countdown 4 days to go to heaven mutandiso bibala nkibabuulira okitoba tugenda beera wano era nja kukola video mbabuuzo bamwandese okitegeera kubanga Bayibuli very clear. Teri amanyi lunaku yadde essaawa. Bayibuli egamba ajja kujjanga lightening ayite. So waliwo abagenda oyomba waliwo yaŋŋamba mbu nnafu y'abasajja ba Katonda njagala naye kuddamu kumubuuza nze ndi musajja waani. Kale ampe Sara tuve wano. Mukama tukwebaza olunaku olwaleero mazima ddala oli Katonda omulungi tewali yakwenkana. Olw'ekigambo kye watuma mu nsi nga si mulala ye Mukama waffe Kristo Yesu ekitundutundu ku ggwe Kabaka wa bakabaka kitange ajje atulambulire bulungi Mukama bakama kitange ensonga z'obwakabaka obw'omu ggulu. Era tukwebaza nti n'olunaku olwaleero tuganyiza okwogera ku bigambo bino Mukama eby'okuddako. Tusabye Mukama buli muntu yenna agenda olaba vidiyo eno afune okubikkulirwa okw'enjawulo. Mukama abeeko kyategeera ate Mukama bakama kitange afune okumanya naye ategeere. Mukama bakama kitange twongere okusaba ebigambo bino bibeeko gwe bizimba era twongere okusabira ne Unique Media Mukama ne management yonna Katonda waba Katonda weebale bakozesa tusabye yongere okubasimba mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu owakane n'ebyo ebiwakana nabo Mukama bakama kitange oluwanagana buli maanyi gonna agabalumbi atukwata n'omwoyo gwa backfire ogugutta content Mukama ku online okugezaako okuyisaawo ebyabwe mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu video tugisumulula etambule efuuke viral mu linnya eddungi lya Yesu. Amen. Amina. Kama abatuweera omukisa. Amina.
Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.